on ITV. Omukutu omulala okweyambisibwa mu kuketta gwe mukutu oguyitibwa Twitter eno nga mukwano nnyo gwa pulezidenti wa Amerika aliko era anaatera okuva mu ntebe ayitibwa Donald Trump nga omukutu guno agweyambisa nnyo okubeera nga ayogera eri abantu ate era Twitter eno ogitunuulira mu ngeri zaayo gwe mukutu ogukozesebwa abantu betuyita abakukunavu. Buli mukukunavu yenna mu nsi, buli muntu alina erinnya oba gwe beta public figure, omukutu guno ogwa Twitter gwe batera okweyambisa okubeera nga bawuliziganya n'abantu baabwe. Kati omukutu guno ogwa Twitter era gweyambisibwa nnyo naddala mu myaka egyo egya 2010, 2011, nga gwe gwafuelinga oba gwe gwakuma omuliro mu bantu okutandikawo ze bayita revolution eyali mu Egypt, revolution eyali mu Tunisia, revolution eyali mu ggwanga erya Libya eyatwala mukwano gw'amaanyi Gaddafi, ne revolutions endala ezibadde zigenda zibeerawo mu mawanga ag'enjawulo. Omukutu guno ogwa Twitter gweyambisibwa nnyo okubeera nga gukuma omuliro mu bantu ne babeera nga beegugunga, ne babeera nga bamala ne bavuunika gavumenti. Kati omukutu guno ogwa Twitter ogwa musajja mukulu amanyiddwa nga Jack Dorsey gukozesebwa nnyo gavumenti ya Amerika okutuusa obubaka eri abantu ne babeera nga babweyambisa ne bugenda viral. Waliwo ekigambo ekiyitibwa viral kitegeeza nti nno obubaka obusindikira ku mukutu guno ogwa Twitter ne bugenda ne buwuzuuma ne bugenda ne ku mikutu emirala ne buwuzuuma ne busandikira ekitimba kyonna ne bubeera nga ekintu ky'opositingidde ku Twitter kiwuzuumizibwa oba kigenda viral. Abantu bangi nnyo ne bakiraba era bwe kiba nga kya bulabe ne kibeera nga kiyinza okuleetawo okwegugunga oba okwekalakaasa. Mutwale ekyokulabirako ekya musajja mukulu amanyiddwa nga Floyd eyattibwa wano mu Amerika gy'olyabalamu omuddugavu nga poliisi ya Amerika, waliwo Omumerika eyafukamira ku nsingo y'omusajja ono Floyd, omusajja n'atugibwa era n'afa nga ayogera ekigambo nti I can't breathe oba sisobola kussa. Kavidi yako kakwatibwa ku mukutu guno ogwa Twitter ne kawuzuumizibwa ne kagenda viral ne kayingira n'emikutu emirala gyonna era okukakkananga okwekalakasa kubaluseewo mu ggwanga lya Amerika olw'okufa kw'omusajja ono Jack Dorsey. Era ekintu kino kyakola bubi nnyo Pulezidenti Trump era nga tuteebereza nti yandibanga y'emu ku nsonga ezaaviiriddeko omusajja ono okumumegga akalulu. Kale guno omukutu ogwa Twitter wadde nga mukutu gwa bwannannyini naye surveillance capitalism ti gavumenti naddala ey'Amerika esobola okugukozesa okutandikawo obwegugungo okuvuunika zi gavumenti endala mu nsi. Mujjukire nti okugenda ku mikutu gino kwaweerere, okukozesa Google kwaweerere, okubeera ku Facebook tosasula wadde 10, Amazon nayo ogenda no shoppinga, ate n'okubeera ku Twitter kwaweerere. Nga gye twatandikidde nti no twagambye nti mu surveillance capitalism bagamba mu lunyaanyimbe nti no provide a free service in exchange for people's data. Oteekawo ekintu nga kyabwereere n'olyoka ofuna data oba amawulire agakwata ku bantu. Kati surveillance capitalism bwetyo Amerika bwegikozesa tibadira kampuni zino ez'obwannannyini ne bazikozesa okubeera nga basobola okuketta n'okumanya biki abantu kye balowooza oba biki bye baliko mu nsi yonna. Tutunulidde omukutu ogwa Google, ogwa Facebook, ogwa Amazon ne Twitter. Jjukira nti waliwo n'emikutu emirala mingi nnyo egikozesebwa kampuni zino okubeera nga ziketta abantu, okubeera nga zisobola okumanya biki ebigenda maaso mu nsi era nga naddala amakampuni gano ag'omu ggwanga ery'Amerika ffenna gye tusinga okukozesa emikutu gino gye tusinga okukozesa mu nsi yonna bagyeyambisa nnyo okubeera nga
basobola okumanya biki ebigenda maaso mu nsi. Newankubadde ng'ebintu bino birungi era nga bikozesebwa okugatta abantu n'okulaba nga security ebeera gguluggulu, naye mukimanye nti nno buli awali ekirungi n'ekibi kibaawo. This is ITV Uganda.